Zabbuli ey'ekikumi okusaasira kwa Katonda okw'olubeerera. Mumutendereze Mukama. Kale mumwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ani ayinza okwatula ebikolwa eby'amaanyi ebya Mukama oba okwolesa ettendo lye lyonna? Balina omukisa abakwata by'alagira, n'abo abakola eby'obutuukirivu mu biro byonna. Onjijukire, Ayi Mukama, n'ekisa ky'olina eri abantu bo. Nkwegayiridde onjigire n'obulokozi bwo. Ndaba abalonde bo nga balaba omukisa, nsanyukire essanyu ery'eggwanga lyo, nenyumirize wamu n'obusika bwo. Twayonoona ffe ne bajjajjaffe, twakola ebitali bya butuukirivu, twakola bubi. Bajjajjaffe tebaategera byamagero byo mu Misiri, ne batajjukira kusaasira kwo okungi, naye ne bajeemera ku nnyanja emmyufu. Era naye n'abalokola olw'erinnya lye, amanyisa obuyinza bwe obungi. Era n'alagira ennyanja emmyufu n'ekalira, awo n'abayisa mu buziba nga wakalu, nga balinga bayita mu ddungu. N'abalokola eri omukono gw'oyo eyabakyawa, n'abanunula mu mukono gw'omulabe. Amazzi ne gabikka ku balabe baabwe ne watasigalawo n'omu. Ne balyoka bakkiriza ebigambo bye, ne bayimba okumutendereza. Naye beerabira mangu emirimu gye, tebaalindirira kuteesa kwe, naye ne beegomba nnyo nga bali mu lukoola, ne bagezesa Katonda mu ddungu. N'abawa bye baasaba, naye n'abaleetera endwadde enzibu, ne zireeta obukovvu mu mmeeme yaabwe. Era ne bakwatirwa Musa obuggya nga bali mu lusiisira, ne Alooni omutukuvu wa Mukama. Ensi n'eyasama n'emira Dasani, n'eziika Abiraamu n'ekibiina kye. Omuliro ne gwaka mu kibiina kyabwe, ennimi zaagwo ne zookya ababi. Ne bakolera ennyana mu Kolebu, ne basinza ekifaananyi ekisaanuuse. Bwe batyo ne bawaanyisa ekitiibwa kye bandiwadde Katonda okuba ekifaananyi ky'ente ery'omuddo. Ne beerabira Katonda omulokozi waabwe, eyakola ebikulu mu Misiri, ebyamagero mu nsi ya Kaamu, n'eby'entiisa ku nnyanja emmyufu. Kyeyava ayogera ng'alibazikiriza, singa Musa omulonde we teyayimirira mu maaso ge n'amwegayirira okuziyiza obusungu bwe aleme okubazikiriza. Weewaawo baanyooma ensi ey'okwesiima, tebakkiriza kigambo kye, naye ne beemulugunya mu weema zaabwe, ne batawulira ddoboozi lya Mukama. Kyeyava ayimusa omukono gwe gye bali ng'alibasuulira mu ddungu, era ng'aligwisa ezzadde lyabwe mu mawanga, era ng'alibasaasaanya mu nsi. Era ne beegatta ne Baali-Pyoli ne balya ssaddaaka ez'abafu. Bwe batyo bwe baamusunguwazanga n'ebikolwa byabwe, kawumpuli n'agwa mu bo. Finekaasi n'alyoka ayimirira n'abonereza abaasobya, kawumpuli n'aziyizibwa bw'atyo. Ekyo kye kimubalirwa okuba obutuukirivu okutuusa emirembe gyonna egitaliggwaawo. Era ne bamunyiriza ku mazzi ag'e era bw'atyo Musa n'alaba obubi ku lwabwe, kubanga baanakuwaza omwoyo gwe, n'ayogera ebitali by'amagezi n'emimwa gye. Tebaazikiriza mawanga nga Mukama bwe yabalagira, naye ne beegatta n'amawanga, ne bayiga empisa zaabwe, ne baweereza ebifaananyi byabwe ebyabafuukira ekyambika. Weewaawo baawangayo batabani baabwe ne bawala baabwe eri Basetaani, ne bayiwa omusaayi ogutaliiko kabi, gwe musaayi gwa batabani baabwe ne bawala baabwe be baawangayo eri ebifaananyi bya Kanani, ensi n'eyonooneka n'omusaayi. Bwe batyo ne babaako empitambi olw'emirimu gyabwe, ne bagenda bayenda mu bikolwa byabwe. Obusungu bwa Mukama kye bwava bubuubuuka eri abantu be, n'atamwa obusika bwe. N'abawaayo mu mukono gw'amawanga, n'abo ababakyawa ne babafuga. Era abalabe baabwe ne babajooga, ne bajeemulwa wansi w'omukono gwabwe. Emirundi emingi yabawonya, naye ne baagala okujeema mu kuteesa kwabwe, ne bajeezebwa mu butali butuukirivu bwabwe. Era naye n'atunuulira ennaku zaabwe, bwe yawulira okukaaba kwabwe, olw'obulungi bwe n'ajjukira endagaano ye, ne yejjusa ng'okusaasira kwe bwe kuli okungi. Era n'abaleetera okusaasirwanga bonna ababatwalanga mu busibe
Otulokole, Ayi Mukama Katonda waffe. Otukuŋŋaanye tuve mu mawanga okwebazanga erinnya lyo ettukuvu n'okujagulizanga ettendo lyo. Yeebazibwenga Mukama Katonda wa Isirayiri okuva emirembe gyonna okutuuka mu mirembe gyonna. Era abantu bonna boogere nti Amiina. Mumutendereze Mukama.